Echo. Okay. Echo. Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Teyali yomanya gachi soga. Chile cha ICT mwacha kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba Ecop. Tiyali yoko maina gachi soga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye anti chemberere twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kakwiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bongo bwagemyanga bifu ayo ojabo bakutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere ezira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo sukali Edo komekeleza ngo ize na sigala memboko Daniel. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Hey, no, you one mega concert of the year. Kampala de Mutagenda Kwela Bira Shiba Karungi Queen Kama against the Gogo Cricket Ovo Muneyan's live concert Friday nya October. Emitwale video kuinga JP mtwale tane meza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ya mama Karimunda Pro Max mulala nyo mukonko nendongo kati. Saturday 5 October Colin Hotel mukono omutwale kumwe JP mtwale 2. Ono ku Sunday nga mkaga Maria Frema Saka Shillings mtwale 2 JP mtwale 5. Zino zendaga za Shiba zikomekelezo mwaka guno erajja kulwawo kudda ku stage bashibaholics muliwa the team no sleep ebisajja byoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club refreshingly different for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Bafana batya mweru mudugavu mumpi muwangu wasinga aba mumpi tetusobola kukkiriza abantu basatu mu nnyumba y'emu wakatakke atya nanye bannage ebyana bya profesa okubafaako batya nze ntambi anti kati nedda kati mwina kubaamu na ssente zammwe toyagala tukuzimbagalire ebyo ebintu by'okutambula kati olaba ennaku zino okutambula abantu tebakyalina ssente ge mazima naye gwe Zubedah omanyi nti abantu tebakyalina ssente ate ono Sebutemba is Sebutambaling nze be nali nakatandika YouTube channel mu lockdown yaawo ng'olunaku terusobola kuziba nga sifunyeeyo $10 ku YouTube ne tujja awo wonna naye guno omwaka gutabuse abantu tebalina ssente no after effects za COVID zirumye nina abantu abampanga ssente nanga kati ninda omwezi nga gugwako nkuwe okimanyi ne bannamulaaya bagagga bafaabo nabo tebakyalina ssente kati ate womanyira nti kitabuse ye muntu ali e Bulaaya atokukubira omuweeyo omanyi nti kati ate ffe tuweereza abali ebweru osobola okikkiriza zibadde bambi bakyampeereza kati ate ffe obeera oli awo oli nakubira essimu kati ninayo abali egundi Dubai nga 3 kati noonya 4 kitundu kubawa anti bakomawo bakooye kati sofa nina 3 bonna baŋŋambye Desemba tetwagala kudda naye nezibaza tebaziraba naye kati ate ne bennino sabiriza bana abali ku YouTube nabo tebakyayina edda ng'okola fundraising kuno ku YouTube n'oteekayo ennamba y'omuntu naye kati abantu tebakyayina ssente ate buli wamu tebamanyi Uganda yokka ffe ate kati Uganda ffe tukyali kalekaleko omanyi lwaki kuba tuli waka
bezikubula okubira ku Zubedah n'omugamba omanyi nzijamu n'ogenda ewa Hamu era kati nina abagagga bange mbakwata bulungi abo modulo Hamu Yasini onyumya nabo n'obabuuzako bubuuza nti oli otya nakuwayo akakadde nako sikyakaagala kuba oli akubira essimu Yasini n'akubuuza Kasuku oli bulungi ndudde okuwuliza nti ndi bulungi tomugaa nti embeera kuba nti ate lw'onooba n'ekizibu nga weetaaga kitegeeza bo tolina sabiriza oluseke lulina okuba calculative kati oluseke enkuba lwa bizibu nti omusajja wandabira amanya nti olaba Kasuku azze kyamaanyi kati bano betutuula nabo mu mabaala beba tunyweyo okumpa ssente mu luseke nyamnyamu yaddi ya Desemba yaŋŋambye mu luseke nyamnyamu jangu onsabe ssente jangu nkwe ssente zo neŋŋamba nga ate alowooza teetuuke myezi emeka egibulayo singa ebiri ngenda tandika kulanga Novemba naye luseke nyamnyamu kuguna omulundi ya mmeeza ate ffe ow'oku mulyango nyinza obutamwagala aŋŋamba ffeffe mwera ngenda kufunayo agenda okugula emmeeza kwe munaatuula n'ebyokulya nga bitugulira n'ebyokulya n'ebyo anti emmeeza kati bw'ogigula tugenda kuweerako afcon lusaniya tuteekeko crate ya bbiya tuteekeko crate ya soda n'empombo zonna nga bwe splash tajja kujja lekeraawo tagenda kujja tokiroota nako tuliko executive media ne Uncle Kuku yakava South Africa yadde tuleeterayo apple ngenda kuwaayo gundi ngenda kuwaayo chocolate ne luli bwote bwagende gundi wangamba waleese chocolate ngenda kuwa chocolate leero muyina mu motoka ngenda kuwaayo chocolate kulikayo navuddeyo nga tewatugamba ngo muneetoyogera ng'ogenda otya ddogo anti baatugamba don't say your plans when you're going naye obaekyo kwe kyava edda waliwo abayimbi baava wano nga balangiridde tugenze ne batuka ku immigration wali mu visa baali basaba visit babuuza muzze kukola ki tuzze kuyimba gundi yali ayise namu Mariachi nga ye agenze n'antuma atandise ffe tuzze kuyimba I'm a musician working permit omwana n'amugamba kola 360 degrees 360 otunule gy'ova ne badda ne bakomawo kati immigration bw'ogamba otya Bungereza ze beema ntambula ekikulu kye nasooka otegeera kati abantu bonna kye mbagamba obuuza ask ky'otategedde buuza kuba ate bo abazungu balina kye bakola bo bamanyi abaddugavu tetutegeera balabira ddala nga kati buli lwe balaba ng'obuuzabuuza bagamba nti awo nofala kasita ova wano olina okubuuza papasi ekututte eriki beba visiti oyogera visiti bw'oba ozze kukola nze kukola kati nze bemba ŋŋenda anu nga nagenze kukola ne posita ngyetaaga ng'eri printed n'obeera nayo mu ngalo ne bye bajjuzaamu mbyetaaga era ntambula n'ekibaasa bwe kiti omuzungu kyambuuza kati nali e Bungereza omuzungu ambuuza why are you here I'm here to MC MC bye biki babanyi host nenzijjayo posta nenjimulaga nze nensirika n'asoma bino etwogera oluzungu bya kisiru obaga I'm here to MC what do you mean nzize ku hostinga mukolo tulina abayimbi betuzze nabo wano kati nze host nze MC what are you saying kronze eyo embadde y'Oluganda mu bazungu ekola bw'otuukanga ng'osuulamu Oluganda bwaga nti bannayinze bandeese kukola obadde ogamba ki what are you saying ne mukwanga ekigundi kye olwali okitunulako baati ne mugamba mihiya n'alaba chuki nenyingira kasita oteekamu oluzungu nti otegeeranga bo tuba tukulindidde muwala nga obulabe bwakutamyemu oyo si muwala oyo mukazi mukulu lekeraawo si muwala ndabye ekifuba enkutama gyakutamyemu omulaba ne bo batulabye face mukazi omukulu akutama atya oyo kati mukazi mukulu tomulaba mutunulire ebigere n'ebyo ebigoyegoye byayambadde
Gwe nakulabye owana basaidi chike. Otandise okuwana abakazi b'ebweru. Nade sibawana nade nnyonnyola bafumbo ekibatuukako. Nenku nengamba ate Kasuku kiki owaba sijja kuwolereza. Nabalaba ne bateekako bannaye oba mukazi wa Kasuku. Mukazi waawulira atya? Talina bw'awulira awulira era nga bw'awulira bulijjo. Bw'awulira bulijjo era kye wakoze ku sheri omuwaana kati nenda comment olinaga nsaasira mukazi we kyayitamu. But she's quiet, but she's passing through a lot. Katonda amusaasire byayitamu abigguke abiveemu. Katonda baba alina byayitamu Katonda amusaasire abiyitemu abigguse. Ekimanya oyonoonya abasajja ejjo nabadde nkigamba wano abantu Kasuku ayonoonya abasajja luli twali tusobola bafugako tukyasobola tufuga basajja buli w'omugambako nga naye ayogera erinnya lya nnyina nze mutabani wa gundi son of Namukasa. Kati ye tateekawo Namukasa onaateekawo nnyina. Naye balina okumanya nti son of Namukasa abasajja bonna abali eyo olina okubaamu ne ssente okuyita maama wo son of gundi. Ebyo bye mwepaakirapaakira ku bakazi musima nse son of Namukasa baamu ne ssente. Ebintu byonna bye ngamba abasajja mbibagamba omusajja bw'obanga okola lw'oluyo ng'omusajja oba okitegeera. Obuzibu bwe tulina abasajja abaagala babeere n'obuyinza ng'ate tebakoleredde buyinza okitegeera. So olina okubeera nga ekisooka okoze ssente, ekyokubiri nga amaanyi g'ekisajja ogayinamu. Yes. Mwagamba abalina ssente temusaate kuba n'amaanyi ga kisajja. Ekisoboka naye olina okubeera nga you are relative. Kati kiringa bwolaba Zubedah tosobola kubeerawo awo nga tolina bbina ate n'ogaba amateeka. Tekisoboka. Omukazi yenna olina okwetunuulira n'oga nfaanana ntya, advantage zange ziri ki? Kati n'omusajja olina okumanya what are your advantages z'okozesa okitegeera. Kaakati ebbina lino lijjirawa mu mateeka gange? Anti kati omukazi yenna kiri kyenkunyonyodde Zubedah, what are your strong points? Kiki kyolaba kwokwasiza omusajja amaanyi go galiwa era amaanyi go be gabeerawo gakomawa ogakozesezza otya? Kati amaanyi gava mu bbeere kati gwe amaanyi go be gabeera nga gali ku bbeere, ebbeere eryo lizanyise oba awe wali amaanyi go yeeyo first gundiyo bonasi neebeera nti omusajja muwa emirembe mwagala bulungi okitegeera. Kati gwe n'obeera nti omusajja akutundira kulaba akwagala naye atalina n'ebina ebirala ebimusikiriza. Kati naffe abasajja bane ssente n'amaanyi g'ekisajja ngali moderate nti ng'omukazi osobola omutwala eddakiika waakiri ezi yes eddakiika 5 oba omalako eddakiika 5 togenda mu 10 awo. Bino Zubedah babyogera, you know we have idle people. Tulina abantu ababeera idle busy. Folaba edda twakulaba tugamba oliriza twalika ku ssomero nga tugamba side ban zino ebirevu buno obuto akato nekano ka Adam's apple kano waliwo ka Adam's apple kamanyi kabeera abasajja babeera basongodde kana kati nga batugamba omusajja olina okuba ne Adam's apple, olina okuba n'ekirevu side bands zino, olina okuba n'akatto k'abakyala. Era ssebo nga omusinia six waliwo abavubuka baali baleese ebirevu awo nga be b'amaanyi oba okitegeera. Ne tulinda ebirevu ne bisooka bigaana okujja. Ne mubonaabona nno. Ebirevu byajja mumaze ne university ndowooza. Ate kano ka apple. Ako ko nali nkayina naye era nga siraba njawulo. Kaali kaasongola be kati. Kati kaalagawa. Bino bye tuli ali abasavu ne kabula. Kati edda baatugambanga ebyo nti bye byakabi. Tugenda otuuka eno mu reality nga birala. Nga bikyuse. Zubedah nga birala. Waliwo omwana yakusomero yajja akatto abawala bonna ne bakaaba. Okitegeera. Kati bw'obagamba ssaawa eno bamunoonye. Bw'aba talina wadde 10 ayinza otegeera nti ensi nzibu. Kati ne bino abantu byolaba bye babeera wano ne boogera mbu simanya tulina okwegatta
omusajja batasobola kumpa dakiika 3 abireke. Now that is ezo mboozi za bano abawala ekisooka abali cheap, abakazi abatalina kiddako, n'abakazi abakoze ssente zaabwe abakozesa abasajja ng'obudde balina bungi. Agambye luno olunaku lwonna waddeyo. Yayagala abeera awa gwe soka weetunuulire. Omukazi ajja n'abanja eddakiika 3. Mumpinga ejjuuni. Bannange! Nati olaba totandika nero kutandika kumanyira manyira. Omukazi ajja kale kanziyewe ndi. Omukazi ajja n'asaba eddakiika 3. Yenna ng'alinga bomu. Bwe yeeyambula ebinyamanyama, omanyi ebinyama byesika ne biva eno mu mugongo ne bibeera muno beemuti. Sikuloza mukwano naye bya kisiru. Ng'alina bino ebinyamanyama muno. Okitegera byesimbye bipireri. Najja n'ayiika olubuto wano bati mu maaso nga bwe lugwa beeruki animo togiraba. Ebulidde muligo weewunya animo weebulira muli. Okitegera. Kiba kiyitiridde. Alina ebisambi binene biri beebiti. Byekutte. Kati nga ate nga kuliko mugaba. Weebale olina osooka okwate kino okizze. Okwate kino okizze. Kati ate owenjula olubuto. Oluyiwe. Okitegere. Olusi oteekawo na mutwe oti aboto tebangadde kubagwa woowe okubamu omutwe booti okitegeera kati omutwe ne guwanirira olubuto ogenda ofuutukawo olinga ali mu exercise naye n'ogisanga naye kigamba for me a man what is attractive about you that guarantees an hour 30 minutes otegera kyegamba omutwe obisa boti ekibutobuto n'obeera nga sebusakutudde wano ku mutwe oli boti olwo ogudde wansi olinga ali mu gym buno obulugudi babateekako wano nga bushaye kalina n'omusanga nga tashevinga ng'olinga ali emmesi agitegedde kati ate oyo n'akunyera mbw'ayagala essaawa namba nabwa mukwano essaawa egenda vaawa okitegera kyeggamba ebisambi byonna biddugavu alinga eno byapapira byekuubakuuba n'omutunuulira n'ogamba labalaba kyokka ali awo yes ayomba naye a full hour me I cannot give you a full hour next not me nedobala wafuna bufunyi kajanja kasukunze kasukunkulaba wafuna akajanja si kajanja munayenze kati kyogamba kuva dda boto bw'oli you cannot give a full hour kuva dda I don't do a full hour yes I cannot give you a full hour that is nze oli ne baananga nti Kasuku simalaako nafe obusolo nabeera ki bibyo because I can waliwo ebintu ebimu nga in all honesty Zubedah we cannot be there we can't oba okitegeera so dakiika zo 5 at least eddakiika ezi by the way an average man today avuga eddakiika ezi 5 yes an average man asukka wano aba smart toy kati waliwo average man yoyo kane wabaawo bana ba underperforming ab'eddakiika 2 okitegeera kane waliwo kawajjawo ab'eddakiika 8 10 15 kati 15 minutes is okay but you see human mind erina bye dictating ava ku bano abaki human mind dictating concentration lapse yo eriki Zubedah okujjako nga you are steamy heart nti muvudde eno nga mwepise mwewaze akawala kakuweereza ebifaananyi kali bwerere beera olitunulidde booti wenna obwongo buwunze okitegera kyeggamba okitegera kyeggamba wenna berere sirirabangako kati munaye beŋŋamba nti lwaki omirawo amango tadde otalabangako because I don't think nti omuntu azaddeko akyasobola okukola statement ya ttutu bonna era bannoono okimanyi ndi waliwo abaana batannazaalako nga amabeere galinga sapatu nga ffe abaazaalako nze nina ttutu nze lyange lyagaana ogwo lyagaana lyasigala liti mutima ati bagamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo so I cannot say anything until I see so kati omuntu ajja
waliwo abantu abajja ate bino ebintu byonna byonna abantu bebogere byamaanyi g'ekisajja. How do you prepare? Okay. Muntu azze ng'okalaba konna kambadde omanyi gwe omwana okujja omubiri gw'otukula olale kawunya bulungi. Waliwo abaana abamanyi okwekolako ne yeesiiga oyiro omubiri gwonna ng'akaana kali black naye nga bw'okatunulira booti ogamba abeeru saagala kumanya kabina tekuli katulututu nakamu talinaako mugabo asaze nga ya balansingo ate waliyo mugabo omulungi waliyo n'omubi oyo alinga amabwa ajja tajja kati ogenda otunulira omwana booti kati ate baatuuka bino kati mikunnyonnyola omwana ajja nga tali mu kaleega tali mu mpale ng'avaawa gy'ava yes nga tayambadde buno bupale bubakwata bwe buti kati bwaffe oba bugundi buno bugundi bupatra bayika biki ng'ali bwereere alitaddeko butezi kiteeteeyi ati ebbere nga liri ebipale kati ebinene bibagi kati n'atuuka bw'atuuka tatuula wansi mu ntebe atuula wa akukwatirawo naye akatuuka bw'ati hi babe kisa esooka omwana yatugamba mubasaavinga kuva ku mulyango okitegedde kati ate waliwo akukwata baati n'akukwatisa. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Bafana batya mweru mudugavu mumpi muwanvu wasinga aba mumpi tetusobola kukkiriza abantu basatu mu nnyumba y'emu wakatakketakke atya Nanye bannange ebyana bya profesa kabina eno ogenda owulira kali plain aga kati awo ye sexy gwe tugamba agenda mu ddakiika 2-3 atandikira eno kubanga omwana ajja nga yenna ali bulungi n'atuuka ewo ne yeetuuza mu ntebe ne yeefula ali ku ssimu neyeefunya ati muudu zonna ne zifa kuba ekikubeera mu bwongo wano ng'omwana agambye ajja kirala effumu lyonna olireeze kyokka bwe kijja ne kikwata essimu nekijja ne kyambadde nga nzitaddeko omusweta ebiwala ebinyumya ebyekisiro osmaya start me ntandika osmaya put me in the mood ali yakuga omubuuza kiki muudu kijono kiyinza okugira mu ddira nga kitaddeko omusweta nga kyonna kyonna tekisikirizaamu yadde kati abakyala bewake be tebabikola kubanga gye bali ababikola nze kye nannyonnyolamu nakunnyonnyolamu kiri mu ggwanga kati okitegeera abaana kati bali sirias ebyaddala eggulo n'omuwala gwe nadde njogera naye nga nyinyonnyola nti ate ye kati tayagala byakuzaala kati tabeera na musajja nga tolina baana kati nkubuulira omulimu gye gwalaze tabeera asooka najja n'akwata n'ayagala nnyo abaana bo n'abakwagalira naawe chocolate biki wakuba omwana bwabisse kati nze edda nga nkyalina Niko yekka abawala nga basobola okugulira Niko ebimotoka naye olina omubuuzo omwana w'omukazi ng'omwesibyeko nnyo kiki kuba nze nali nga nanti bagamba mbumwe okubabba emitima abafumbo oli asooka akwagalira abaana kati ate bakyusizaamu mbu ne bakazi bammwe babaagala n'akwagalira mukazi wo n'akujjukiza n'agamba mitumugulyeyo akalabo anti kyekyo kye nali nnyonnyola nti omuwala oli naye ziyingidde essaawa 4 n'akugamba nti bulijjo okomplaininga omukazi mbwa akomplaininga oddayo leeti genda eka kati gw'omanye kibeeraawo
Nagamba gende ekaleme kuyomba bambi tomuwa stress. Kati ate twafunyemu obuzibu. Twafunye bamabeere bamabina. Mabeere mabina biba. Ng'oli kyatunda bbeere lye. Ng'ali agire tolina kyomulyako naye ng'ebbeere. Kati ennaku zino ebintu ebisinga okukola ssente mu Kampala wano bino mbinyonnyola abantu because me am here. Nze ntambula ndaba ebintu. Abavubuka bannyinyonnyola tunyumya. Kati ekisinza otabula abantu okiraba. Ekisinga okukola kati wano spa. Ate si zino spa ezammwe ez'okukyalo massage abantu gye beeriira. Zino ziri wano ku Garden City ezo molo ez'akabi. Kuliko spa. Abawala bayinvestinze ssente mu kulabika obulungi. Abawala bascrubbinga. Balina oilo we betonyeza ku face nebera sport. Omwana n'omukwata mu bugalo bwoti. Omanyi batugambye mbu abasajja mwakowa make-up. Yes. Kati waliwo abasajja abatuuka nga weeyekebe bi make-up nagasooka obinaabe. Kati abaana basazeewo bakole ensusu. Bakole emibiri. Balina bu cream n'obuzigo bwe beesiiga. Olina agenda ne bamuteekako ka mask kabeera nga kali invisible nga alina engeri gy'akajjako. Skin ngeri beti omwana n'omutunulako booti ng'omwana baga nti miliyoni 3 omuweerawo n'ogenda okukwata ku mubiri ng'alinga baby. Okitegera kye nkunnyonnyola nange natandisa bitunda tewali muzannyo. Kati awo Zubedah ogenda kukola ssente kuba kati abasajja baagala kati ne tutuulawo ne tunywa ne mugjamu ebicaafu. Kati abaana we bali kati ate abo basinza okukola ebyo beba agire. Agira omusanga nga kyatunda bina lye oba bbeere lye n'omubiri gwe. Kati n'abeeraawo n'amanya osooka musanga ayambala galubindi bino ebigalubindi ebinene ebiri weird kanti bibika obubi. Bibika obubi. Gwe ebiwala byonna ebyeyambaza galubindi ojja okigambe zijjeeko. Olyoka olaba ejjajjaawo omusajja. Nina kye nasanga neŋŋabane. Omugenzi John Serwanga kiki kyakimye wano ng'afaananye jjajja wange omugenzi. Kati bazambala n'amala n'anoonya obugoye bw'amanyi nti bumutuuka. N'obumunyumira. Bw'aba alina ekigere ekibi takuba open. Anoonya obugatto bwe. Wafunye skecha Zubedah. Wabula eno feezi yo Zubedah egenda bbanzibu. Eno feezi gye waleese Zubedah egenda kuba nzibu. Okubye skecha n'oteekako ne buno bebeta anklets. N'okuba ne smart watch. Tompadde kuhaaga towulidde bwempunya. Owunya bulungi nanti perfume zinkola bubi. Nkankwe kuhaaga yange teringa z'abalala. Ye kankwe kuhaaga tuludde okweraba omukazi mukambwe. Yanze kati yammanyiira. Abantu batandise busoma mukazi wa Kasuku. Biki. Omukazi n'aŋŋamba kibalumira wa. Where they bothered? Abange. Gwe basaasira tabiriiko. Gwe basaasira tabiriiko. Mbadde nange naate okuga nti akasana nga katutta. Gugenda kubakola ki? Tetuvaayo bulungi mu kifaananyi. Netirala tuvaayo naye nange kanje kya skin tuli muzikola. Ono vitamin E. Vitamin D. Yo. Ate nze mwetaaga nnyo. Disi yo w'emicungwa. Nina 7%. Nina kuba na 30. Tula tukole. Vitamin D. Vitamin D. Nange baŋŋambako olumu neeyanikeko ku kasana. Bangaayo okweyanika naye ne bampeerako n'empeke. Omusawo ne mugamba sinikira muli gino emyaka gye yanika. Ati kati olaba ogenda ne bakola full body check up omanye abaddugavu tetwagala kwekebeza naye nze neekebeza era ntooza kye nnoonya ndikifuna. Zubedah wafunye ssente. Kati ngenda kati nagenze Jodi ku Monday ne bankola full body check up. Ddwaliro ki? St. Catherine. St. Catherine, ne Metropolis awe bagizigira ku lab eriraanye gundi Case Clinic Metropolis. Ngendawo ne bankebera buli kimu ne mala ne ngenda mu ddwaliro ne bankola x-ray ne balaba obandi bulungi ne nkola scan. Sente meka? Wava ng'otaddewo nga 8. 8 kyekyo. Stanley Ndawula naye alina gye yali ampadde. Naye ntya nnyo okwekeberakebera. Nze munaye neekebera nnyo. Nengenda ne bakebera ku infections, ne bakebera ku biki. Bakebera na infection. Ng'oyina? Sitera kuba nnyo nazo anti nze tesobola kumalako wiiki nga siinaawo ka syrup kenywa ka infections. Nkola detoxifying, nkola steaming. Kwegamba. Steaminga? Yes, ekirala ntambula n'akacupa. Akalimu dito.
kabanga bulolaba batamula ne sanitizer kati bw'omala ofuka n'okayiwako n'oyisaayo kutoyi gye mba ngendako bwe mba simanyi no sanitize bwe mala okugira ate olumu nsitamako nga banyankole basitamako basha obanga ali mu exercise afuna seteekera infection naye akadako kakanyumidde ositamako nga munyankole naye kati maama bw'oba ogasuulayo tokoowa bana bagenda eddakiika 5 kati ffe tetumala gagira ekitegeeza kati gwe exercise amagulu magumu ekirala magumu kyakubiri nafuna discipline y'emmere sibuzi tokyali nefuna discipline y'emmere sikyali ali ebyo bya kisiru nendi emmere kati kintwalira nyinza simala gagenda kogondi number 2 anti kati mwe abalina ulcers your first line of defense is olya kipimo ki kipimo ki ate olina okuba ng'oliira mu budde kuba emirundi egisinga bagamba abo abantu abalina ezo ulcers biki olina otandika okulya ng'olya katinitini ate kati fe abalina oyo aleeta nga gasa atukuba n'atwokya obulago biki n'abambuka tulina empisa nnyingi nnyo mu ngeri gye tulyamu biki bye tulya ddi lwe tulya so byebyo nno munnange nakulabye kati ako ka detox obwo omuntu bw'owatandise ottunda bulungi nnyo kati ebyo biwala biagire kye bikola kasita kitegeera tekyambala open kiina ekigere kiringa jjinja tekyambala open kimanya strong point zaakyo ziriwa n'omanya nti kati bemba siina kabina nkoze ntya nina bbeere bemba nina liiso abawala tobasanga abo nga amaanyi g'ekkeya okitegeera nga buli watukwata vidiyo aba alaga liiso n'olyoka omugwako ng'ayogera mpola kati ebyo bye nali ŋŋamba abantu ebyo bye nali mbannyonnyola nze nali sigamba bantu nti mpagira ba side dish oba nina side dish si kye nali njogera nali mbannyonnyola nti bye bigenda mu maaso eno omu yankubira naye munno ng'asusse nga bakubira bakugamba ki balinga bbi nga babikukubira bakugamba ki maama buli kyokola wallahi bankubira tebakiddanga oli bwakubira nteeka buteesi ngatako conference call byoka mukuvumire waliwo eyasembyeyo nange nagamuwadde yes ngakubira ateesaŋŋaani tewali muntu akkirizibwa kukubira Zubedah. Shamim, let me talk to you like as a woman, because I want to put myself mu bigere bya mchala wa Kasuku. He's your friend, but I want you to talk to that guy. Seriously. Bamutwale. Nangamba kati walabye video zaako lezo nga wanaloza mkazi wa awulira. Namugamba oliga B. Olinga njuki mu luzungu. Toddangamu okunkubira ne mmujjako. Anti kati problem gye tulina ate esookerwako kati abantu ng'abo omubuuza nti video wagirabye wagimazeeyo bwe batemamu obutemi kati bajja ne balabye batemyemu n'alyoka akuweereza message ng'ayogera ebitakwatagana go watch the full video yensonga ki tuzikola senga twali twagala kubawa byokka bye mulabe ebyo twandibyogedde ekyokulala omukazi mukima omutwale omwagala nnyo mukima omufunire omuntu ali mu stage gy'oyagala gw'omukazi amukubidde mukima omusiyage ate oba omwagala nnyo yes mutwale omusiyage bamanyiira bannange bamanyiira tekijja kukola beekyo tewali muntu agenda tutiisatiisa akubira yenna nteeka ku conference call ngenda muwemula ebigambo bisatu firifiri sigaba peya firifiri weesirikire kadi nkukwata waliwo nno neyankubira awo naŋŋamba oba memba wa paalamenti omujjukira yankubira ku makya ng'agamba ki naŋŋamba I love you guys. I love you gwene Kasuku but oba mulina olumu lwe mukisusa nasooka kunenze honorable toddanga honorable namuwerawo ku makya naye ne basooka yanennyimuka ninga kati ate nno naye honorable amanye njagala abantu gye beeyongedde otwagala nugu nze nsanga abantu eyo bannaaye ne bansanyukira Kasuku. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shibe Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Kiketovo. Muneyanziza live concert. Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emeza milioni 3. Ono bamuyita mama tusuubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mu konko n'endongo kati.
Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 VIP emitwalo 2 ono ku Sunday nga 6 Maria Frame Masaka shillings emitwalo 2 VIP emitwalo 5 zino zendaga za Shiba zikomekera z'omwaka guno era jja kulwawo kudda ku stage Bashibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako kwe bwepara bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Bobaga tubatambulize ekyeri bana abalala bano mbere Kasuku Zubedah aliwa n'omugani mutadde mu nsawo nze nange bwenkola live Kasuku aliwa ne bwemba ndi wange Kasuku aliwa nengamba bannange ate kino ki ne wakitofuna iPhone gulira buli kimu ngenda kikugulira bugulizi naawe nakuleetedde chocolate okuva ne chocolate ngenda muli agenda kumpaki gula iPhone Zubedah sente oziyina asagala iPhone gula iPhone anjagala nze ndi wa Samsung kati tuli ku 16 Pro Max 16 bangambye tayina nnyo kyamaanyi gwe kye mulowooza abatanazikwata omanyi abantu abaavu bateesa kati ate beegumye one you can't afford the phone two you don't know the phone you've not held it okitegeera now fe kisinga tukwasa iPhone security features zibeera enhanced kati ne specs zaayo gy'olabe kati kamera zino nga zetukozesa okurecordinga you know but bo balowooza you know the poor man is a problem. He cannot think beyond it. Mukwano anko kuko. Wakitegedde. So yeye mbere eryawo. Sanyise kankunyumize. Munange dulinga sayimajja wano. Sayimonga ngamba. Dinda kumafunamu obuzibu ne bro ne muga buzibu ki. Naganga nakuzete mukyako. Buli omu ali busy. Fete tuli ba pressure. Naga bate mbanyi wafunamu obuzibu naye. Mbasabira bannanga abantu bagatwawula ne bambi. Tsa twawula ne mmanya nno. Sayimasi nikire muri. Sayimo kati aberaga katika content akasigaddeko yekka. Kyabera agamba. Nagamba naye njagala tufuneyo lunaku tugende tulumya abantu bamanye nti we are together. Ne mugamba nze mbatwala ku biru yange ku luno. Owa. Kyano nyaye mbatwala katugenda nywa mwenge gwa bay. Ngenda bategekayo show next week ku Lwokuna. Nze nawe ne Sayimo. Tugenda kukola yo show. Wa eri ku office Madam ku studio. Oyagala kujenda ku studio? Nze office ye nsobera. Obutebe yaguza obupya. Obutebe acha. Kali katumenye omugongo. Kubira Sayimo mbuzo wayalesa obutebe obupya. Call the man. Atumenye omugongo. Tula no ulira nga wena. Managi. Kali no liyo muwala yakoma olumu nga oli atero yitaona abana. Nakamashi. Tayimiriddawo kubale dakiika 3. Takola. Saayogera naye. Mama. Yamanyi. Nze saanyi myako mbozi naye. Naga sijja kubagana na mukazi. Kati ekimulese kiki? Managi. Obona abona n'okoowa. Kati mbadde nkubuuza ano nga tunateekako kamera oli mu tuwa. Tuwa yaki? Yakulambula mawanga. Gwa I mean nsi. Wow, njagala one of the things I want to do in my life. Njagala kutandika kutambula nsi. Okay. Yes. Njagala kutandika kulambula era kati nasazeewo. This year nali njagala tambula East Africa eno. Era ngenda funayo sente zange. Ninnya akanyonyi kansuule Rwanda njagala kusookera Rwanda. Nve Rwanda ndozanga mu November awo. Ngenda kuva wano ngende ngwe Rwanda. Ngenda kufunayo wiki ngemu. Nve wano ngwe Rwanda. Ngende mbereke Rwanda ndabe ekiri mu Rwanda. Ennaku ngezi. Ondeseewo tufubutuke. Tufune gundi. Tugende fenna. Nsobola okwogera ne gundi ne Uganda Airlines. Batusalireko. Sekututsalirako batutwalira obwerere. Bo bayitutwalira ddire obwerere. Tondeka. Gundi ani omukyala nze nina okubugiriza. Executive Director Uganda Airlines omukyala bannaye nerabira erinnya lye. PR ye Shakira, akyali Shakira PR waabwe. PR waabwe. Ate kati bangambe PR ate ko tulina olaba. Shakira. Ye Shakira omumanyi. Baga Shakira oba Joan. Shakira.
kati tulina kulaba oyo ne batusponsoringa gye naye nali njagala kwogera n'aba ministry ya East African Affairs naye PS simumanyi tumunoonye ate Zubedah tulina onoonya abantu kubanga kati kyembadde ndaba kuba ojja kwebowa kati sooka ombuliremu e Rwanda tulabe tuva wano ne tugenda e Rwanda ne tubeerayo ennaku 2 ne tulambulanga Kigali eyo biki ne tukolayo kye tukoze of course nice hotels kati tulina kwogera n'aba East Africa aba East African Affairs boogera n'aba East African Affairs Rwanda Kenya Tanzania Burundi Somalia sijja kgenda they will tell me what's there omanyi nafunako olumu offer ye Somalia tugende nze njayitawo nja kuyisaawo nga blaza twagerako bagambako olumu tugende Somalia gavumenti yali etwala ab'amawulire okulaga ebiri eyo nali ndi awo nga ali mu ebyo kyali wange nga nkubire wayi tugenda pa DM 1,000 olwa dola tugenda malayo ennaku 7 obwongo bwange bwajjamu ekifaananyi ng'ennyonyi eyitaba eti nesuula Al-Shabaab laaga akwata nnyoko neŋŋamba akasambu bannaye bakalye bakalye so ati tugenda va wano tugende tusooka Rwanda tugende Tanzania tugende Nairobi Burundi tumalirize Burundi tunakola Rwanda Burundi awo ogwa Tanzania wali n'osembyayo Kenya ne tudda ye wiiki yaffeemu Sudan Nigeria South Sudan nayo mweri kale nawe gyebale oyo n'omumanyi yoli yayimba oluvannyuma kiki ekyamutuukako mukwano gwange naye nze mbadde simanyi nti aleekaana bw'atyo omwidde wagaye Kasuku gyebale musanyufu naye ndowooza kano akawala kaali nako anti kati wano ku theatre baleeta Father Grimes bangambye essaawa 2 batandika 2 be baana baani baana Namasagali bagenda muziika wano bagenda muziika Namasagali anti kiŋŋamba mu Uganda omulambo bagujja Bungereza baguleete wano ekyo kikulaga nti ffe mu Uganda tulina kye tutamanyi naye omanyi nti Uganda eno spirit world esinga yeetooloolera wano ngenda osomeko ku bigundi spirit world esinga eri wano oyetooloolera muno beemuti naddala wano mu Buganda wano kyawola abazungu balaba tebava nnyo wano aba Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu bakuze ekirevu balina ka oil ekirevu kino blaza kikaluba ka oil kikaluba kali ka oil kakigonza ne kibeera nga kirabika bulungi nga kyonna kyakayakana Bubbles oil bakaita hair growth oil hair growth naye ekirevu ekyo omanyi nti nina kye nasazeewo kati ekirevu ngenda kikuza ekyokulala ngenda siba ebirasita nkumaze ekyo nakisazeewo obisiba ditwete ngenda bisiba enviiri ngenda zikuza paka ndowooza nga mu kaŋŋambe kati kandabe October November December emyezi nga 6 kati next year around May nja kuba ntandise osiba dread tujja kubeera twawukanye tujja kuba tukozeeko kye tukoze nkute kuba kati gwe saasire olaba bakukubira nga tolina kibi nnyo kyokoze kati olunga osibye enviiri bankubira amasimu nekyawe kati ye mbalabalamu ofaanana ekijjukiro olina face ya oval ogenda faananira ddala bubi face yo nsongovu wet dog face olina ennyindo nsongovu nnyo wet ate waliwo ennyindo nga nnungi nga nsongovu naye yo yasitukamu kati bw'ona osiba enviiri face ya oval gyoyogedde omanyi nti oval ebajji kati waliwo walako katuni ya passing boots najaba eryo ejje eryalimu eryali babonyabonya lyerisoso lowooza toyinza siba nviiri era gwe lwobaakalaga bakutandika jjukira kye naggamba ngenda siba dread nakisazeewo ate era ngenda kukola ne ku kirevu nina feezi gye ngenda oyingiramu yakulabika bulungi ngenda amasaati agasinga ngenda gasuula nina ebintu njagala otandike buli bucekiti bwe wabaddemu wabadde olabika bulungi and even someone nansaba ennamba yo
ngagala kola kitunyamunyamumi aba rich mami tebabonaabona ate rich mami oli afugamu nze omukazi yenna alina ssente tansobola ebyo basobola bikola baavu naye nze omuwala yenna bw'oba oyagala okukwatagana obulungi nange ekya ssente tokyogerako kireke omuwala yenna alina kasita akulembeza ssente oba nalowooza nti ssente ze zisobola okunfuga tuba tetujja kukwatagana tetusobola kukwatagana nze olaba Zubedah nkulabira eri nentandika owunyiriza ejjoogo n'akamanyiiro neŋŋamba ono awo nenvaawo sisobola kuwasibwa era n'ogenda mu maka g'abawala neboobeerawo beezi mukwano gwange ndwawo nnyo genda mu maka g'abakazi nti ngenzeeyo nti akukyazeeko ebyo bw'oba omwaka musanga mu hoteeri mu hoteeri nga tukolayo ki tulina kwesanga ku street mukole ki myemu kati omukyala bwe bamugamba nti bandabye mu hoteeri opostinga videos ku ssaawa 9 ez'ekiro babadde baagala nzipostinga otuuka ddi eka okeera nnyo okuva ewaka opostinga ku 9 kitegeeza otuukanga ewaka ku 10:11 tutwale n'onaaba bunaabi n'ova ewaka kiki ayu not okay oli bakucunya naye nze abaana bange bandaba buli lunaku bemba nakatuuka eka ntuukira mu kisenge kyabwe ne mbazuukusa ne bandabako ocunya abaana nze taata waabwe I wake them up, they see me, hello daddy, good night, I love you abaana bagenda keera ku makya bagenda kusomero nga bagenda keera anti kati nze nina ekintu kye nakola ewaka abaana bange bali mudde baasalawo nti leero saagala kusoma tagenda yes fees nze nzisasula abaana babo bw'agamba nti leero tayagala ssoma teryamukaka tagenda bw'osanga mama abwe agamba ojjajja mbala uniform tasobola era kati awo olutalo luba luzze nti omwana mujjayo bujja najja mu kisenge wano ewange bwemba mbadde wakeera wano mba sikyakedde nvaayo ku 6 ate ku 6 bakyamutwala ku ssomero yes abaana olina obbakkiriza ne bakola kye bakola ki ekirungi kati ezo international curriculum ziri flexible bw'aba tazze leero yes basobola era bakuba essimu naga nti so Maui didn't come, what is wrong? No baga she didn't feel okay today, she doesn't feel like coming. Okay, just put her work on the tab. Ne bateka ku network n'atuula ku waka wali n'abiraba yes so kati bemala obbalaba oluusi nzirayo nga bukyali nenzirayo ssaawa nga 2:12 nembeerabeerako awo nabo oli bankubira essimu nti kati pata eri wano nga nvaayo ewaka togaanamu sigaanamu lwaki is my home yes nze nawasa tebampasa yes so life is there to be enjoyed ate the good thing is this era essimu bwe baginkubira ati owaayo oliwa nga mbaga nzija n'omukyala ate otya kati omukyala nga muga tugende mbunze njagala kwebaka weeyogeza era okimanya agyakuganze njagala kwebaka era bwaŋŋamba nti tuyimuke tugende tujjaaba weeyogeza okimanyi yes era okiina lwakuba nti ye tayagala beera mu buvidiyo yes obeera nnyo naye kasita mugamba nti tugende kati omukolo gwa ddiggo bro omukolo gwaki ogugwo ogw'okukyala ogugwo gwaggwa dda mwakola ki kukyala n'okwanjula mwayanjula nga nali sinakumanya kati gwe waki ombuuza emikolo nga tewampita ku gijjo mukwano jaggwa kitwale kati egijjo jaddi nejaffe naye kuba neesunza omukolo gwo anti Zubedah olaba omukolo gwo tugenda fa views ate ate sigenda kukkirizaayo kamera nedda leka tukikugambe nga bukyali enkyo oleme kunyiga okitulangire otegee ogambe muno majano olwa views tugenda kukola omukolo gwo views era gwe kyoba omanya tujja kujja nga tuzze kukola tusobola okujja nga mu mikwano gyo naera tujja kujja ne kamera onzijukiza omwana oyo kati kikugambire wekya tonyiiga nokituvuma anti kati ate nnya kye ngenda okukola Zubedah ngenda kuteekawo kaadi nga ya 3 eyaki invitation y'omukolo ogifuna osasula 3 okugifuna 3 anti omanyi kye nategedde
nina kye nategedde Zubedah. Bumanyi bw'otuula wansi Zubedah n'okebera mu ssimu yo. Weebuuze nti ng'oggyeko bino eby'okunyumirwa nti tunyumiddwa. Singa okeera ku makya ng'olina ekizibu, bantu bameka bekisobola okkubira. Nayogera ne mukyala wange edda, ng'aŋŋamba nti tatanga ajja kukkiriza abantu 100 bokka. Bamala. Kati ne mugana naye nga nina abantu bangi. Ng'otunatunamu olaba. Ntunulamu bw'otunula eno abantu bangi. Naye nagenza ommaliriza. Ng'oyagala ateme n'ekikumi. Nyinza okugenda n'abantu 2. Nganda batuli bangi. Anti nkugambye abantu 2 n'abamu bammemba bange aba family tebajja kujja. Anti kuba waliwo memba wa family ng'obadde naye mwaka ku mwaka. Talina kyakukola. Takubuuzangako nti oli otya. Tamanya lw'olwala. Ne bw'olwadde tajja. Kwagamba nga talina. Ate nga waliwo ne bano nga ggwe omubeerako ne bagamba mulwadde n'odduka n'ogenda n'omulaba. Naye nga ggwe buli ofuna ekizibu. Tabeerawo. Ne bw'oba oli mu ssanyu tajja. Kati ebintu ebyo gundi yabiŋŋambanga ennyo Isima. Yaŋŋambanga nti Kasuku olina okumanya abantu bobeebaani. Kuba abantu abasinga tusinika nabo. Kati oli omaliriza omuyise ku mukolo, aye n'atandika n'ogwogerako ebitakwatagana. N'akugeya. So, n'atandika mbwe suuti obuto bwayise. Bwe nnaaba ŋŋenda mu kukyala, ŋŋenda genda n'abantu 5 oba 10. 5 oba okitobo. Anti nkubuulira. Bwe nnaaba ŋŋenda mu kukyala, ŋŋenda twala abantu 5 oba 10. Era nabawandiise dda. Jjajja wange, sisita wange, Buula, ba anko bange 1 2. Abo 5. Abo 5. Mama Naaki ne anko wange 1. 5. Abo si 5. Omukolo nga teguwedde nga tugenze kyala. Ne mama Christine 6 badde mwerabidde. Kukukyala mwe temuliiko. Ate content ya. Kati then we naamalaawo. Don't be selfish with your content. Tewaliwo content gwe mugenda funa. Oyagala mwekwatira. Kati saidi y'omukyala kati gy'olina okwogera naye babafunire yana abakwatirayo akaatu. Kuba bwe bajja okubeera ne kamera. Olunaku olwo bwe lulituuka. Kati be tulivaawo. Okwanjula. Be naaba ŋŋenda mu kwanjula. Ŋŋenda nnoonyaayo abantu bange 5. Kati saba nnyo mu 5 ago obeeremu. Saba. Abantu abali eyo abaagala olugambo, abaagala emikolo, abaagala okujja mwogere ku mugole omukyala n'omusajja. N'aba views. Saba nnyo obeere mu bantu aga. Ŋŋenda kubasiivinga nnyo. Nina abantu abanneesibako oba benneesibako. Nga sente ze tugenda oteeka mu kubaliisa is not worth it. Mukwano notawaana. Ngeza ne sibaamu. Ate ojja otegeera nno. Kati nno waliwo omuntu eyali ayagala ennyo Ruth nga amuyita na sister we. Ate ku mikolo yajja. Anti Ruth naye yanyinyonnyola nanga Akasuku. Ŋŋenda kwagala oyita abantu 10. Expenditure ebeera yange. Emmere yokka ennaku zino. Ate ne bakwogerera embwezo. Emmere ennaku zino esookerwako yandibadde ng'ennungi. Plate ya 7.5. Olwo tonateekako ddiko. Tonateekako biralalaalaawo. So nga ate nsobola okusalawo ne ŋŋamba nti kati ŋŋenda nga ku Sheraton nfune hoolo ng'egendamu abantu 10. Nze ŋŋenda yita 5. Saidi y'omukyala eyita abantu 5 be bantu 10. Ate n'ebyo byonna nga bikyali awo. Ate be nnaanyiiga ennyo. Bakendeerera. Nnyinza okuyita abantu 2 eno 2.
omulanga n'omuganje nya kati nali njagala agenda awo bamuwe TV n'agaana takwata ate yali akubye essimu mbyogerera mu kamera takuba ssimu oyagala y'abaakuba Hasani awo ku Crown Japan katwe bizinesi ekuze bizinesi fe tugibaddemu tugenda kujjaawo ne kamera za executive media Kasuku live tuwe TV tujiwe kagatto 55 inch tujiwe kagatto publicity abantu balagane ebintu ebirala ebiri mu dduuka kati no yagambye ayagala mmotoka kagatta emyaka gyave wayi kamuleke era muleke tufune ku mirembe akubira naga Kasuku toyinayo yakubira ku RAP nanga nti awo yetobufaako I'm going to handle him I want to handle him go to 5 kaina munga nti yagira nankubira nanga nti wakomyewa namunga nti awo lutalo lwawedde twalolese tolemeza mu nga abantu bankubidde wati olutalo lwa RAP n'obulawo naye omuntu omugamba anti omuntu owo omuntu omunyera n'ogamba tewankubira bakubidde okwate wakwata saakwata simu ekyo kyonna kikola deliberate kuba nali njagala kusooka nange kozza muliro omanyi ne kuluyo olutalo olwasooka era nnakugawo ebintalo ezimu tuzireka mulimu abantu abamu nga babeera affected nga tojja nenga Zubedah wange atidde olutalo naye abantu bonna abali ekyo njagala obbagamba you can pick a phone call you call Zubedah n'omugaa nti Zubedah siri musanyufu oba osobola okutandika olutalo bw'olutandika beera ng'omanyi nti lutandise omusajja oba omukyala baga nti nzija bayisa atya mu lutalo waliwo buno obuntu obumansuka stray bullet baziyita batya balina bye bakiyita ezikwata abantu nga tebamanyi balina engeri gye babiyitamu n'okola ki so yankubira nga sijja mmukwata naye bye nali nabikugaana nagaana ebintu ebimu deliberatire waliwo abantu abamu obusungu olumu butukozesa ebintu nga tetwandibikoze okwata nawulira omuntu kikyagamba omanyi nze kati ate olaba ekintu kya RAP kyannuma nnyo kuva ku mutima nina ebintu nga kikuluma okuva ku mutima kati ate ebintu ebimu kati ebinnuma okuva ku mutima nayize omuntu omuleka omanyi nayize okuleka abantu abantu babeerawo awo oli n'alowooza nti oba ki oba ki naye ogenda olanga gye weeyongera omwesibako kati omuntu omuleka kati ekintu kya RAP lwaki kyannuma okuva ku mutima nti ne ku komenti zonna ezajja nga buli omwaga naye Kasuku ng'ayiriddewo omwana oyo omubiri kuba bandigaa nti Kasuku mubi naye nagamba RAP kammwe ate nali nkyajja naye kasita ekirungi wasiizinga mangu faya ekyo ne kiggwate eyo chapter n'engireka n'ogijjawo era mwagaliza birungi byereere kyemmanyi tetulisisinkana nze naye nsozi ezitasinkana abantu basisinkana nina abantu bange nina kino nakisazeewo kati envuga gye ngenda ovugamu ebintu nina abantu nga ne bwe tunaaba twesanze nga twetunuulidde sijja kwogera naye yes kali nafunye ziri entondo ziri eza ddala for my mental sanity n'okuba n'emirembe gyange Zubedah bwe tukeera ku makya nga twawukanye siddamu kwogera naawe kati nenzikiriza badde manyi nina empisa embi omanyi nze bwe twawukana n'omuntu ne bwe nkusanga omuntu omuleka banga atakulabye anti kati ekirungi kye kikuwa nti weewala ebyokuddamu oba n'omugamba ebigambo buli lw'ogujjako ekintu n'okizza walino gandi kati ekyo nkirese ogenda wawe ozuukuse ng'obwongo bwo tebulina ku muntu oyo ogenda nga otambudde ogenze mu bulamu n'ogenda mu maaso nze kati nakwata esimu yange n'endiriitinga abantu bonna namba ekitono nnyo ninamu 2 nakeera ku makyalumu ne mbuuza kati bano bonna bangasaaki kati simu ejjula for nothing naye nga beeba abantu bengenda era otwala ku mukolo lwe naasalawo nti kati genda gukola ensi yeesunze omukolo gwo bagwesunge naye basabe obulamu kuba guyinza otuuka nga baafa
ate kati mwami Kiyimba yawasizza nga oleda ali myaka 5 hey nebanyumiddwa bambi nenga sente bazikoze yes sente wezidi yes n'ababa wadde babadde basaba busabi mwami Kiyimba nsaba kuweeyo nsaba nzikiriza nteekeko miliyoni 2 ku ssimu ate ennaku zino ndi mu mudu erya keeki zembaga ezo tuli eyiyo oba oyagala z'abalala so producer mfunire ku chai omukazi omufunye ono yani osese tufunire ku wa chai gwani ono yani David International akola kumanyira kuki nagenda Dubai oyo ayina luwo bagitata luwo Kitobero restaurant e Dubai Kitobero restaurant yene erieno kugundi ku Dubai ono mukadde anti naye bayitayo old Dubai teri eno eri daira nayo omanyi walo Dubai gwe bandaga nti nze nali nsuzeeke wabi mutabani wa Namukasa bwe natuuka ekivubuka ekyo kyangamba mbu Kasuku adda asule wabi mbu era abantu abakutwala bakuwabya ekivubuka ekyo nze siina yali antutteko mbu abakwaniriza eri siina yali annyaniriza wetwala weka ani yannyaniriza bino byaddo wano wenagana ne Donizera buli ogwasooka nze sigenda nko Dubai nga nina abantu mu ebyo ebintu byabwe omulundi gwe nasooka okugenda tekisoboka eyo nyumisa mboozi nze mutabani wa Namukasa gwe owakyayaliwa antere mu kyayo alina byakulya ki aliwa what eatables owakyayaliwa ogenze mukatenti chai wange omumanyi nteekeraako ebindaazi oba nange ondete oba chapati chindazi tikako chapati mmeka emu oba bbiri chapati efaanana etya eri etya birungo ebirimu biki think about it get me something I can eat and I'm full nayo yangu tukole wano tumaliriza please be fast thank you kati ogenda kola otya wabuugi oyo chai saagala buugi nze saagala buugi owabuugi nga temuli mata ina soya lwaki tonywa mata sinywa mata munnange gandetera allergy naddala amata nga gaba mate nywa flavored amata you're lactose intolerant kati balina osooka ne bagakubakubamu ne bajjamu ebirungo by'ekisirusiru ebyo byonna ne bateekamu mwenga muyina ebizibu bingi obeerawo otya nga tonywa mata nsiba balina ogalo nina allergy ali strong onywa skimmed milk ye skimmed byonna soogera ebinansazisaamu akantu ne bamanyiira bamanyiira kati oli Nashibu ye Nashibu oba ye Nashibu yani oyo mwana oyo atukolamu Nashibu comedy obadde oludde okufuna byokola kati tandikira awo ayina full akugejjesa olubuto kyekisinga okunnyiiza n'akugenda n'akugejjesa olubuto eno side luyiike eno terwenkanankana that idiot oyo mwana bannayita alina magezi omanyi tategeera nema owakyaya n'atuuka olagala leka ng'otaddeko tugenda kukozesa buno obwabano twagenda nga tukola lugezigezi ng'olyangulira obuchina Simon yaŋŋamba nga buwaawaala oluwaawaala tulinga abali mu kibokisi era sewo tukomawo mugenda laba twanti twagamba n'omunange n'ogaana ne neefuula ow'ettabbu producer olaŋŋambye nti buno obw'emitwalo 10 bwe tuba oba abeera njawula bwawuzi oba akumanyira amanyi tobimanyi ne bakufera byebyo nno sister Zube badde okulaba nkulaba okola n'entambi naye entambi mugambe tammanyiire ennyo yagamba mboli entambi yagula akamotoka ng'akako yagula akamotoka ng'akange bambi ate lwaki bannimbamu bakiŋŋamba nakyo nisaaga kikkiriza Shalom yagamba Shalom yazza ku bbali byonna n'abiŋŋamba oyo muvubuka bw'aba ali mugundize ng'atudde yekka omulaba ng'afugika entambi ye mwangu wakufuga yekkiriranya bambi yamala n'afuna akamotoka mwangu wakufuga era sebo kati alina emirembe mulaba alina sente zatwetera osima bamami batuweereza n'atuwaayo ndowooza ng'awaako ne banno wabaleka ku Sunday ewedde
ne bagyekola ennyama nga basuula nsuule mu flying pan wali obalekedde sente z'ennyama oba baali ku nnyama ya yaya nga bamanyi kirayi awo nno mbeera sikya nja kunyumiza emboozi mbeera nja kunyumiza emboozi n'emboozi yo gyejagala okunyumiza yenyumize bajjeko kamera jako tunyumyemu jako kamera nyumiza ono omwana ebintu jako mukwano